tutyo olwaleero Premier League eya Uganda ewumuddemu naye ate ejja kudda mu nsiike ku bisaawe ebyenjawulo olunaku olw'enkya n'olwekyo mwetegekekokko. Lunaku lwajjo ttiimu ya NEC etendekebwa Hussein Mbalangu yawangudde omupiira gwayo, kale nekirabika nti bakyaseeyeeya. Baakubye UPDF golo yabaddemu ku bwereere, kale nekirabika emipiira gyabwe giguddewo esatu gyonna bawangudde miwangule. Hussein Mbalangu n'alabika nti nno yeetadde mu byafaayo ebyokumpi naye nga bizito, kubanga y'omu ku batendesi abasatu bokka mu league etaano, kale tugambe mukaaga kuba neya Uganda giteekeko. Mu league omukaaga ze tugoberera wano bakamanyi ye mutendesi owokusatu ayina maximum points okuva mipiira egiguddewo sizoni. Omu ye Vincent Kompany atendeka tiimu ya Bayern Munich naye ayina maximum points. Kwoteeka Hans Fricke atendeka tiimu eya Barcelona, era leero Barcelona eri mu nsiike nga bakyaza tiimu eya Getafe. Emipiira gye egiguddewo etaano gyonna bagiwangudde, kale no ne Hussein Mbalangu mu tiimu ya NEC naye bw'atyo bwakyalabise ye tiimu yokka eyina maximum points okuva mipiira egiguddewo esatu, y'embeera eyo bwetyo. Kati olwaleero tugenda kulaba emipiira egiwerako mu nsi yonna. Tuyinayo empaka za Capital One Cup oba giwandiise Carabao, abalala bagiyita League Cup, manye ekyusa amannya okusinziira ku muvujjirizi. Kale nno mpiira egyo tugenda giraba olwaleero nga ebula eddakiika 15 okuwera essaawa 4 Arsenal egenda kukyaza Bolton Wanderers, ate Liverpool ekyaze ttiimu eya West Ham. Ogwo omupiira gujja kubeera gwa ssaawa 4 ez'ekiro olwaleero. Naye bw'otunuulirakoko ku banene naddala abakubira mu Premier League ebungereza, bonna abanene bakyalimu, tewannabeerawo mawano gonna gagwa nti ate waliwo omunene gwe basudde ettale, naye sofa Man U ekyalimu. Juzi yajja mu ttiimu ya Barnsley. Balala aba Premier League mulimu Fulham, mulimu Crystal Palace, Brentford, Brighton and Hove, Tottenham Hotspur, Chelsea, bonna bakyalimu. Kakati tulinze okulaba ku Arsenal olwaleero ng'ezanya Bolton Wanderers ne Liverpool ng'ezanya West Ham, kubano bombi kuyina okubaako akubira mu kibinja ky'ababinywera asigala. Awo tulyoke tulabe ani anaasobola okweyongerayo. Naye nga bw'owulira nti abanene bonna bakyalimu, kitegeeza nti nno okuvuganya kukyali kw'amaanyi ddala, era nga Liverpool yenna ntamegwa w'ekikopo kino kye baasembye okuwangula sizoni eno ewedde 2023-2024 bwe baakiwangula olw'okuba nti nno kyo kikuba mangu ekkoona mu season. Awo ne bagamba nti Jurgen Klopp alabika agenda kunnyuka na bikopo byonna bina, naye yatuuse n'ayiika eviivi somehow ebintu ne bigaana. Man City ekyalimu yazanya olunaku lwajjo nayo neeyitamu nga ejja mu ttiimu ya Watford golo 2-1, era nga baasemba okuwangula ekikopo kino 2-21, nakyo kibadde kibeesambyemuko obala ku speed kuba bawangulira ebikopo ebirala. United bo baasemba juzi 2-23, era Erik ten Hag kwe kuvaayo neyegeraageranya ku batendesi abalala bonna nti bonna ye kasooka nga agiye Bungereza yaddirira Pep Guardiola mu kuwangula ebikopo ebingi. Alina ebikopo bye 2 biramba, alina FA Cup, alina ne Carabao. Mutendesi ky'omulala alina ebikopo ebyo byonna, kasooka nga ten Hag ajja genda okumagamaga nga teri mulala, nekisigala nga ten Hag ye mutuufu. Kaakati naawe nabo baasemba 2-23. Chelsea baalabise bulungi ku mupiira gwe baazanye nga bazanya ttiimu ya Barrow, naddala omuzannyi Christopher Nkunku. Ebikopo byabwe 5 byakawangula bya Carabao balakasiddemu, bagenda kuyingira myaka 10 nga tebakikwatamu. N'olwekyo ndowooza ekyafaayo ekyo bandiyagadde okukizza obujja. Ku bamemba ba Big Six oyinza n'okuteekako Tottenham Hotspur abakakiwangula emirundi 4 naye ng'ekyasembayo baakiwangula 2-8. Kakati Arsenal ekikopo kino kibeesambye mu byafaayo bakakiwangula emirundi 2 gyokka mu 1987 baasembayo kiwangula 1993. Ndowooza nabo bandiyagadde okuzza obujja ebyafaayo byabwe abasajja bano aba Arsenal. Kale no yembeera eyo koyinza okulabira ekikopo kino ekya Carabao, empiira egigenda okuzanyibwa olwaleero. Naye Arsenal teyina nnyo loodi ya mirimu, teyina nnyo mugugu gwa mirimu, okujjako ndowooza balinamu ko PSG mu wiiki ejja wali wakati. Omanyi ntera nnyo okwagala okulaba ebintu mu kifaananyi ekigazi, sagala kutunuulirako ko
kintu mu bufunda. Kati bwolaba Arsenal bye babadde nabyo mu weekend nga bazanya Man City ate nga mu week eri wakati bali bazanya Atalanta, kati bw'ogattako bino bye bagenda okuzanya olwaleero nga bazanya Bolton Wanderers, ono suubidde okukyusaamuko ku bazanyi kubanga era ne weekend okuzanya ttiimu ya Leicester City nawo era ndowooza bajja kuwewulamuko kuba Leicester City naddala nga yekyala ku Emirates Stadium. Sirowooza nti nno banaleeta olusozi oluli awo olw'enjawulo basobole okwetegekera PSG mu wiiki wakati ate weekend bakyaze ttiimu eya Southampton. Naye omugaso gwa omupiira gwa leero Arsenal gwegenda okuzanya gugenda ku muzannyo Leandro Trossard. Ti omupiira guno nagwo gukkirizibwa okuteekebwa mu lukalala olusazaamu oba olubalirwako abazannyi abafunye kaadi ezibateeka ku koligo oba gye wandiise ban. Kati Leandro Trossard guno gwe mupiira gwagenda okutuula, kitegeeza ku Leicester City ajja kubakkirizibwa okudda. Kale no yembeera eyo koyinza okulabira Carabao ne ttiimu y'abannaffe bano aba Arsenal. Ate yo Man City emirimu gyayo gye yakoze olunaku lwajjo nga bajja mu ttiimu eya Watford. Weekend balina okukyalira ttiimu ya Newcastle akono kabaasi kuba Newcastle tugimanya ezanye physical game. Ate olwo wiiki wakati bagende bakyalire Slovan Bratislava, badde awaka bakyaze Fulham, bagende bakyalire Wolverhampton Wanderers, bazanye ne Sparta Prague. Mpiira egyo giwulira ng'egisoboka naye tukimanyi nti no Man City eno eyina ebizibu byayo kaakati olw'obutabaamu omuzannyi Rodrigo Cascante. Omuzannyi ono bwe yalwadde namulabyeko ku butambi obumu ng'ali ku airport eri mu Spain ng'agenda eri ewaabwe okwongera okumwekebejja evviivi, naye nga amawulire agasoose okuvaayo gagamba nti yandikulungula sizoni eno yonna nga tazeemu koona ku mupiira. Kino nno kyongera okuteeka obuzigamu ku mirimu gya Pep Guardiola ne ttiimu ya Man City bwe baba nga bandiyagadde okuwangula ekikopo eky'ejjoogo ekyokutaano ekya Premier League ekiddiriŋŋana. Naye omusajja ono ogenda okulaba emipiira kasookanga abeegattako ng'ava mu ttiimu ya Atletico Madrid 2019. Man City ekubiddwa emipiira 21 omugatte, omuzannyo ono nga taliimu. No ku mipiira 21 gye babakubye aba Man City 7 ku gyo abadde taliimu, kitegeeza bye bitundu 33 ku buli 100 eby'emipiira gyatabaddeemu Man City ne bagikuba. Naye bw'otwaliza awamu emipiira gyonna egya Premier League 174 gyabadde mu ttiimu ya Man City, mipiira giri 19 gyokka gye babakubye ng'omusajja ono taliimu. Kaakati awo kyongera okulaga nti okubeeramu kwe kuyinamu enkizo ey'enjawulo, oba oli akiyita nsamba oba akiyita mukisa, byonna kubanga waakiri kikulaga nti nno mpagiruwaga nga toyingidde na mu kumenyaamenya mu busobozi bwe. Ndowooza obusobozi bwa Rodri waliwo n'ekibuuzo ekyannema okuddamu lwa biseera, omwami omu eyakimbuuzaako ku mukutu gwa X okugeraageranya emirimu gya Sergi Busquets n'egyo egya Rodrigo Cascante n'engeri gye bafaanaganamu. Muli olowooza nti mu nkola yange ey'emirimu banjagala okimenyaamenya kiyinza n'okuntwalira ennaku nga 3, naye mu bufunze oyinza okugamba nti awatali Sergi Busquets osobola okutwala Rodrigo Cascante, era bw'obanga olonda ku bombi wandisoose kulonda Sergi Busquets n'olyoka oteekako oyo omuvubuka. Era mu kaseera ka sizoni ewedde nali ndabako ku bibalo ne debates ezitali zimu nga abakugu bagamba nti ttiimu ezisinga obungi ebitundu 67 ku buli 100 zikozesa kaakati kye bayita double pivot, nti mu midfield bateekawo abatuulawo 2-2. Bw'ebeera Man U ajja kubeera Casemiro ne Kobe Maino oba Manuel Ugarte oba ne Christian Eriksen. Bw'ebeera Arsenal ejja kuteerawo Thomas Partey ne Declan Rice. Bw'ebeera Liverpool bajja kuwa Szoboszlai ne Gravenberch oba n'oli munne gundi Enzo Fernandez. No, Enzo Fernandez simanyi wa Chelsea anti abo bantabulatabulamu. Alexis McAllister, yes, Alexis McAllister nga babeera 2. Kati okutuuzaawo omuzannyo ono omu namba 6 mu ttiimu yonna alina okuba nga alina ebirungo byonna nga bw'obimanyi ebimunyonnyola namba 6 omutuufu. Naye olw'okuba nti nno namba 6 omutuufu ajjudde takyaliyo,
yensonga lwaki clubs ebitundu 67 ku buli 100 zituuzaawo abantu babiri. Kitegeeza nti omu wayina deficit wakiri omulala asobola okujjuzaawo. So omuzannyo ono bwati Man City gwetalina mu mirimu gyesigazzaayo. Tulinze kulaba bulabi engeri gye bagenda okukitetenkanyamu n'engeri gye banakiggusaamu. Mu mbeera y'emu tugenda kulaba n'empaka eza Europa gye ziri olwaleero oluvannyuma lwa poliisi ey'e Manchester okwekubira enduulu nti ttiimu ya Man U tesobola kusamba ku lunaku lwe lumu ne Manchester City ng'ezanya Carabao olw'okubanga security ejja kubeera overstretched. Kiyinza okubabeerera ekizibu okuteekawo okwerinda okumala olw'obukuubagano obuli wakati wa ttiimu zino zombi okusingira ddala abawagizi. Naye kaakati bagenda kubeera mu nsiika aba United nga bakyaza FC20 omutendesi wa Man U Erik ten Hag agimanyi bweso, era ne juzi bamukuba omupiira aba Liverpool yasaba n'afuna break n'agendako ewaabwe Holland ng'ekimututte kwe kusamba oba bamuwa omulimu gw'okutendeka ttiimu eno nga abaagusambako mu ttiimu eyo bazannya ne ttiimu eri current mu kusiibulirako omuzannyi ow'erinnya akubye omupiira mu klabu eyo emyaka egisukka 20. Ono omukulu gwe bakwasa ttiimu ey'abasiniya ne bagikuba goolo zaali 2-1. Kati eno ttiimu y'emu of course tebagenda kuleeta bali abazeeyi, bagenda kuleeta yo ttiimu yennyini FC20 nga United yekyaza. Gyegimu ku mipiira egya Europa egiriyo olwaleero. Olabako ne ku mirala egiyinza okunyuma ogwa Nice okukyaza ttiimu ya Real Sociedad nagwo guyinza okunyuma okulabako. FC Porto naye nawe yatuuka nekkiriramukko nayo kati eri eno mu Europa bagenda kuzannya Border and Clermont ettiimu gye bagenda okuzannya abo baleero. Naye jjukira eriyo egyenkya era nagyo egya Carabao egya Europa ndowooza mwe tunaalabira ne Fenerbahce eya Jose Mourinho egezezzaako okukumba ku bazannyi abaaliko mu Man United ng'omutwalidde ne Federico Chavez Guedes naye akubira ludda bweyo. Kale okutwaliza awamu ekyo kyekifaananyi kinyinza okuwa olwaleero, naye okusooka njagala okubeebaza feedback ku program gye nakoze olunaku olwajjo. Feedback n'omu abadde wa busungu. Mulala toyagala Arsenal, mulala owalana Arsenal, omulala okolokota Arsenal yokka, omulala tolina kyomanyi, omulala waggwamu. Waliwo yagambye ku TikTok nti waggwamu ne namubuuza ku nze waayi bwe nali mwendi nga tewaŋŋamba. Abalala nti lwaki tokolokotako ne ku Man City, omulala yambuziza lwaki towaanako ku Arsenal. Bino byonna byavudde mu program ye nakoze. Eyo yonna feedback era mbeebaza mwebale kugoberera byenkola wano. Naye mu bufunze saagala kumenyamenya mu bannange byonna bye bagambye kuba emikutu gyanjawulo. Abalala banumbye ku WhatsApp, abalala bali eri ku mukutu ogwa X, omu akulumba mu inbox, omulala ateeka ku timeline yo, omulala akulumbye ku TikTok kuba gye emikutu gyokka. Kati nkakasale ku mikutu gye city nga Instagram oba ne Facebook ndowooza nayo embeera eri eyo bwetyo. Naye kyenjagala okulungamya mu nsonga zino zonna, ekisooka nze okuwalana Arsenal oba obutagiwalana tekisobola kukyusa busobozi bwayo. Ekyo njagala mufuna okukkakkana mitima. Oba njiwalana oba njagala, ekyo tekirina ngeri gye kiyingira ku performance yaabwe. Arsenal temanyi na kumanya nti nange gyendi, temanyi na kumanya nti liyo n'ekintu kye bayita Romance David. N'olwekyo temweraliikirira abalowooza nti Arsenal sijagaliza kuba tesiri mulogo nti no nagiroga. Akati ekyokubiri okukolokota. Si kolokota, to criticize. Kino ndowooza we kyabulidde mu mulamwa. Kubajjukira nafulumizza omulamwa guno nagufulumya ku Sunday nga omupiira gumaze okuzanyibwa. Script yange nagiwandiika kiro ku Sunday, tebereza nabadde ninagikola jjo olwokubiri. Kakati olwokuba nti show yange ejja kikeerezi mu lunaku, kiba kizibu nze okujjaawo ku ssaawa 11
nga ne program yannemo mpira gwa Arsenal gwannemo okutuukako ku Monday nenzija ku Lwokubiri nzije mbagambe nti abanne mwategedde nti ogwa Arsenal ne Man City gwawedde 2-2 mba nkyali wa mugaso eri program eno n'eri omulimu guno sirowooza kuba abasinga ku match mwagira abalala muyina n'okubanga ne internet gye muyina mu bibatu byammwe abalala mugobera ne blogs ez'enjawulo abalala ne clubs ezo muzigoberera abalala byonna kakati nange nzija wano nga nti guli gwawedde 2-2 nedda nze kati kyenkola ntunuulira embeera n'enjiya omulamwa guno nengunoonyezaako obujulizi omulamwa guno gulina okubanga guli unique obanga gwanjawulo kwebyo ebibadde bikubaganyizibwako ebirowoozo kuba abantu bakubaganya ebirowoozo okuva maachi nga yakagwa paka n'olwaliro bakyakubaganya kakati omuntu ataategedde mulamwa gwe nabadde nkubaganyako ebirowoozo oyo omu ku abo abanyiize ne mbaleka ebbali kakati kubannanga abampadde feedback erimu obukambwe obw'enjawulo abantu nabamanya ebyokubaganya ebirowoozo bagamba nga bagunjufu bagamba nti mu kukubaganya ebirowoozo temuyina kubeeramu kwogera bigambo bisongovu na kuvuma na kuwanika maloboozi kuga ne muwogerera waggulu ne muwogana mu kukubaganya ebirowoozo olina kulinnyisa quality ya argument so si kulinnyisa ddoboozi na kulinnyisa level ya bigambo nti kati koleteyo ku bizito kati abamanyi okukubaganya ebirowoozo bwe batyo bwe balowooza naye bwe nsanze ebigambo ebirala nga bivuma ne ŋŋamba bano abamu ndowooza tebategedde mulamwa omulamwa gwabadde nti Arsenal ku mupiira gwe yazanye ne Man City eyagala kukuba City oba to beat Man City to the trophy gwe gwabadde omulamwa kakati ndowooza buli muntu asobola okutwala omulamwa guno n'abaako obujulizi bwaguteeka mukwe buli omu n'alaga enkubaganya ye y'ebirowoozo era bw'obanga ogezaako okunoonya literature oba information egwa mu mulamwa ogwo osobola ogwanalyzinga n'ogudiscussinga exhaustively nyinza okuba nga nze nafunye obujulizi bwanjawulo kuba ffenna buli omu alina omutwe gugwe ng'oli asobola okuyingizaamu obujulizi bulala nze obwo bwe bujulizi bwe naleese era nengeraageranya okuwangula oba okujja akabonero ku Man City nga omuntu awangudde olutabaalo mu Luganda olutabaalo mu Luzungu gye bayita battle a series of battles ze zikuyamba okuwangula the war olutalo n'olwekyo eriyo olutabaalo eriyo n'olutalo waggulu kati ne match emu ogisimbulaawo n'ogitwala nga case study nga battle eno egenda kuyamba etya mu mipiira 3 egisigaddeyo akati olw'okuba ogwo gwe mulamwa gwe naleese nabadde nina okunoonya information eyinza okugujjayo obulungi yensonga lwaki omuntu angamba nti ayicriticize nze ate ekyo nkiyita kuwa guidance kuba nawadde guidance ku mipiira ebiri egiyise Arsenal ng'esambisa abazanyi 10 ebadde tewangula abantu ne bavaayo ne bagamba wa ate Man City nnene ate kakati kinavudde ndeetamu n'ekyokulabirako ekya Olympic Marseille bwe yafunye obubonero obusatu ng'ekyalidde Olympic Lyonnais kati mu kukijjayo tekitegeeza nti nno Man City yemu ne Olympic Lyonnais naye nakijjayo ng'ekyokulabirako nti tiimu erimu abazanyi 10 esobola okuwangula nga ngezaako okugirayo ddala nga siri mugezi nnyo kuba siri mugezi kiyaawo naye mu kuŋŋaanya obujulizi buno n'omuntu omulala asobola okubizuula bino kuba omupiira Olympic Marseille bwe yakubye Lyon buli muntu yagulabye endowooza oba waakiri yagutegeddeko kuba eriyo ogamba nti gwe wali okiwuliddeko ng'eriyo tiimu ewanguza abasambye 10 kinavudde ndeeta obwo bujulizi nti omupiira ogw'abasambye 10 eri abaali baguwanguddeko kakati gwe nga weebuuza not criticizing but guiding kubanga olina olutalo olw'okuwangula nga okozesa luno olutabaalo nga case study kakati awo abantu abasinga we nabalekedde
ekyo ndo kiba kusigala mu kibiina kiba kusigala mu kibiina. Kakati omuntu omulala nambuuza nti lwaki yo Man City yo teyina nsobi. Kakati soko otunulire Man City ne Arsenal ku bintu bye batuuseeko mu myaka 3 agayise. Man City waliwo ebintu byekola omuntu nze abantu abamu oba baagala kumpaayiriza nti Man City njiwaana. Kakati oyinza okutizaawo fact kati oyinza kunnyonnyola otya Man City okubanga yakawangula ebikopo 4 ebiddiringana. Ekyo oyinza kinnyonnyola otya? Oba ojagala oba tojagala, it is a fact. Ekyo oyinza kitaputa otya? Ekyokubiri, emyaka season 7 Pep Guardiola zamaze Bungereza awanguddeko ebikopo 6. Kakati ekyo kyetaaga muntu kumwogerako nti amuwaanye. Ekyokusatu, mu myaka 21 Arsenal zemaze nga tewangula kikopo. Manchester City ewanguliddemu ebikopo 11. Arsenal mu byafaayo bya Premier League okuva 92 yakawangula ebikopo 3 byokka. Naye in the last 21 years Man City ewanguliddemu ebikopo 11. Kakati nze mu ntegeka yange eya program jempita nti njikola mu mwoyo mulungi. Nja kugeraageranya Arsenal nga ku mwana eyagudde ebigezo. Njigeraageranye ku Man City ng'omwana eyayise ne first grade. Kakati bw'obanga ogezaako okusomesa n'okufunira abaana coaching ku bano bombi aliwa gw'osinga okuteekako essira. Nze ndowooza ono eyafunye max embi. Kubanga these are facts and figures ezosobola cross checkinga ne wembanga lumanzi sinze mbyogedde namwe mubimanyi. Arsene Wenger bikopo 3 yawangula byokka Arsenal kweri. N'ekikopo ekyasembayo Arsene Wenger okuwangula 2-3 enanga lyani bitten. Man City yali yakavana mu kibinja kya wansi. Kakati between then and now Arsenal teyinawo kikopo. Ono ayinawo ebikopo 11. Ku bikopo ebyo 11 manager waabwe omu mu season 7 ezisembyeyo awanguliddemu ebikopo 6. Ate season eziwedde nnya eziddiringana yazawangula ebikopo. Kakati lwaki mala obudde okriticizinga oyo ayinza okuba alina obunafu. Naye lwaki owa guidance oyo afunye ebibala bwe bityo n'olekawo ono atayinaako yadde ekibala. Kuba teyo Arsenal ekyeya kyayo oba drought kyanjawulo ku kya Liverpool. Liverpool yamala emyaka 3 nga tekwata ku kikopo kya Premier League. Naye ng'etobekatobekamu genda okuwulira ewanguddeyo ka Europa awo, genda okuwulira efunyeyo ka Champions League. Naye Arsenal awo wonna ekikopo kyabwe kisinga obunene kibaali bawangudde kya Premier League. Tewaliwo kikopo kinene kibabadde batobekamu awo. Kakati nze kyenva mmala obudde nga mpa guidance abantu kye bayita criticism, nze nkiyita guidance nga mpa guidance tiimu eyina ennyonta. Ate ndowooza Arsenal nze gwe muwandiisi nze n'okwagala ennyo kubanga wa guidance. Kuba kakati ezimu facts actually zonna zabadde ku mmeeza ng'omuntu yenna asobola oziraba. Kuba neebuuzizza Leandro Trossard afuna atya yellow card ng'efaanagana ne ya Declan Rice gye yabadde yakafuna just a few days back. Ekyo kitegeeza nti muyina kye mwayizeemu. Kakati bwe ndeeta obujulizi obwa ttiimu eyawangudde match nga bali abazannyi 10 kitegeeza nti omupiira guwangulikika abazannyi 10 okujjako gwe ng'ovuddeyo n'ogamba n'okakasa nti buli lwe tunaasigalanga 10 ng'obwo bubonero bugenze. Kakati nze nkuwa guidance nti kisoboka. Era ekisooka omutendesi asobola okukola enkola naga nti gundi basajja batuwawa nnyo kaadi gundi oli mulagajjavu kino tokiddamu. Oba omuzannyi wo bw'omulaba ng'afunye yellow card n'omulaba ng'asambisa bulagajjavu ng'omugjayo ng'okola substitute musobola okusigala 10 kubanga gw'omanyi nti nno temusobola kuwangula nga muli 10. Oba si kyo tiimu ziyiya counter attack ekyo kibeera na mu nzimba ya squad noga nti wadde si kyangu nnyo okusuubira red card naye tomanya ekyo kye kifuula manager omulungi ku manager ow'enjawulo. Noga nti omusajja alengera wala olaba abazannyi abo yabateekamu kubanga ba substitute nakwatanga counter.
Obu bonna bubeera butetenkanya. Naye kati gwe bobeera ku ruufu n'ogamba nti ebyo bwe biri bye bisinga wenkubuuliza era wenfulumiza omulamwa. Arsenal eri comfortable kukuba Man City oba yandikozesezza omupiira gwa Man City nga case study okuyigiramu okweteekerateekera emipiira emirala 3 egisigaddeyo. Nze nga bwetyo bwe ŋŋamba mu nkubaganya ya birowoozo. Kati omuntu yenna eyandize ng'ampa feedback yandibadde omulamu ogwo gwateekamu ebirowoozo bye. Toyagala kuwangula battle, oyagala kuwangula the war. Toyagala kuwangula lutabaalo, oyagala kuwangula lutalo lwonna. Kaakati okozesa otya emipiira 3 egiguddewo season zibeerenga entabaalo eziddiringana olw'okusobola okwetegekera okuwangula olutalo okutwaliza awamu. Kaakati awo bwemba mmwe kimuyita criticism nze nga nkiyita guidance kubanga ne facts zempa za kugaidinga team. Bwe nkugamba nti nno Mikel Arteta yabadde alonze fullback ze nga nnungi, omwabadde William Timber yakoledde ddala bulungi ku Jeremy Doku tiyamuganyiza kwetaaya ne Calafiori. Naye ate Calafiori space gye yalekedde Savinio mwe mwavudde goolo. Eyo space esobola okubeera covered. Era Savinio yafunye acres of space unchallenged. N'agenda akuba passing ng'ajwa Erling Haaland. Erling Haaland nga talina mu challenginga ku Gabriel Magalhaes ne Saliba nga tekuli ali close ku Erling Haaland. Ekyo kisobola okukyusika going forward. Is that a criticism or is it guidance? Anyway, twabadde twogedde ebimala ku Arsenal eno naye mbadde njagala kuwa feedback eno kulaga nti ensonga zonna ze mwampadde n'ebivumo byonna byantuuseeko bulungi era bitudde ntende nange. Zo of course tezijja kukoma naye kisinziira ku buli omu engeri gy'azirabamu era nze kye nafunyemu abakkiririzza mu nkubaganya yange y'ebirowoozo beebo abakozesezza omupiira gwa Arsenal ne Man City nga case study okugitwala mu mipiira 3 egisigadde. Abalala bo babadde comfortable ne match emu. Abo baba bakutte ku side eri Arsene Wenger gye yali akutte. Manya Arsene Wenger alina engeri gyawangamu ab'Arsenal obukulembeze. Kyayogera ku batambulira. Bwe yabalaga nti nno kasitamu kuba ku Man U eyo season ng'ewedde. Era n'abafunirawo. Yatuuka n'ekiseera eky'okubagamba ng'amaze okulaba ekikopo tekikyawangulika. N'abagamba no, top 4 is okay. Okunyukira mu top 4 obanga wangudde ekikopo. Kakati ng'emikopo giyitingana. Naye bwe kibanga mu kiseera Arsene Wenger mwe yawangulira ebikopo 3. Ferguson yawanguliramu ebikopo 11. Kati Arteta bw'atuuka n'abawa embeera nti omupiira gwa Man City gwa kufana ku actually gwa kufa kwokka nti n'omuntu atavuddeyo kuwaana tebereza bwe oli bwakuvuma n'okuvuma kuba tewawaanye. Lwaki okuwaana mu kwagaliza group namba yebejja okubawaanirako gwe waana oli wa ttiimu yo. Naye ensonga eyo katugite katumale okulabako ku mupiira gwa Man United gwegenda okuzanya FC20. FC20 emipiira gyayo egisembyeyo 5 ewanguddeko 3 n'egwa maliri emipiira 2 era nga ogwasembye mu weekend balina gwe wagudde ko ekiwufuyifu waawo ne bamuwujja goolo zabadde 5 ate nga yo United ebadde ino omutindo nga gwekoona oluusi erabika bulungi nnyo naye netafuna bubonero. Oluusi nerabika bubi obubonero nebufuna. Oluusi nerabika bubi nikisigala bwe kityo kwegamba wabaddewo okuyuuga okw'amaanyi mu neeyisa ya ttiimu eno eya Man U ku mirimu gyekola oba kale gyeyina okukola kuba kati ffe tuyinza okubanga Man U abali eno tugisaba ekikopo nga yo omulamo gwayo si kweri kakati awo tuba tugiwaayiriza naye okusinziira ku bulamu bwebadde eyitamu n'ebbanga lyebadde ekajjadde ku mupiira muli olowooza nti yina okubeera ku bifo ebyokumwanjo mu abo abavuganya. Kakati obeera ku mwanjo n'okuvuganya oyina okuteekawo embeera ewangula emipiira egiwangulikika. Twabadde twakabalaba mu weekend nga bagwa amaliri ne ttiimu ya Crystal Palace. Bwe natunuulidde abasajja ba Crystal Palace emirimu eberekyeze gye yakoze ndowooza
Nusayiro Mazirawi yakoze omulimu mulungi okuuma side eyo kuba Berekyeza wakolera emirimu gye. Kakati ekyalemye kyekyokuba nti Berekyeza kisajja kigezigezi kyatuuse eri ebbali kakisita kyazudde nti eriyo obuswandi nekijja kyebalamiriza nekidda wano wakati kati awaba Mateta kati okiraba nti kyabadde muno Man's Land ng'eri Mazirawi takirinaako buyinza naye ati ne bano Lisandro Martinez ng'emirimu gye bakola kuba Mateta ne bannaabwe gyabadde gimala nekibeerabeeraawo era katakifuneyo ko n'eggoolo era bwe nalabye emirimu gye kyabadde kikola ndowooza ttiimu ya Crystal Palace yabadde ebulamu omusambi omu yekka Michael Olise oli gwe baatunze mu ttiimu ya Bayern Munich naye nga ndowooza nti ne gundi nno yabaddemu Edin Ketia mu maaso awo naye nalowoozezza nti Berekyeze yabadde asambamu ekyenjawulo era bwe bafuulanga Crystal Palace ey'enjawulo naddala nga bazannya ttiimu eno ya Man United. Kati bw'otunuulira ennyimirira ya United kaakati naddala nga oyina Onana, oyina Mazirawi, oyina Delete, oyina Lisandro Martinez walabisenga awazzeewo ka stability mu bbaaka ya United. Eno namba 3 yetennaba kutereera Diogo Dalot akwatirira n'esiwaawo naye nategeddeko nti ne Tyler Malacia naye yazzeemu okulinnyalinnya awo. Manyi Tyler Malacia akusobera Luke Shaw gwe yajja okuvuganya lwalwala nono alina okuvuganya lwalwala kaakati bwe banaatuuka okudda ate bajja kudda bombi ndowooza lumu naye Diogo Dalot nze ndowooza akasajja kano engeri gye kakubamu namba 2 Mazirawi simanyi Luke Shaw bw'anadda oba Diogo Dalot agende ku benchi nze ndaba nga akamusinga baaka eno mpazi mu kugenda mu maaso era ekyo Diogo Dalot yali asinga ku bisaka nga tayitikako naye bwe bituuka ogenda mu maaso nga notisi zaayo Dalot azimusinga naye kaakati na wano akasajja kano ateko tekakuba layini kayingira wano munda mu Kobe Mayino ne katetenkanyizaawo nolwekyo bwe banaasigala bwe bati Dalot akasajja kananyini namba bwe kanadda ayinza okubulwako waakuba tulinze bulinzi kulaba engeri Erik ten Hag bw'anaakikolamu. Of course bano abanene bayinza obutazannya leero ku FC20 naye ndowooza ekikopo kino Ten Hag yandyagadde okusenvula mu ngeri yonna esoboka mweno format empya kubanga nabo aba Europa format empya eya Champions League nabo ko batambulira nabe ekyabo bwe kiri. Kati omupiira gwa Crystal Palace nalabamuko ensobi ku butasoma Marcus Rashford kutandika n'okumuyingizaamu n'engeri gye yayingiramu. Awo nalowooza Ten Hag ayinako ettofaali ddene mu kweremesa obubonero kubanga Rashford si ye musambi alina omupiira omungi ennyo. Omanyi waliwo empima y'omupiira luusi ebimu njira n'embitaputa wano n'embaleka abamu ate boolese bannayuganda abamu tebalina nsonyi mu kifo ky'oli kuwanika omukono aganze ondese agamba gwe totwagala bwa wanika omukono gambe nti wanondese ddamu otapute. Ate ekirungi ebintu bino byenjogera wano bigenda butereevu ku mukutu gwange gwa YouTube. Bwogenda ku YouTube otypingamu David Rumansi ebintu bino bibeerayo live unedited nga bwe mbyogera wano kuba sipalapalanya nabyo mbiwandikira gondi script nga noonyereze bulungi. Handwriting yange yesesa naye nze mmanyi okubyesomera nze andika. Naye nalowooza nti Marcus Rashford omanyi ko oyagala okulabira omusambi alina omupiira omungi kwe kusamba ng'asambira mu bibangirizi ebifunda ne yeegazaanya n'akubirawo kyalina okubirawo kwe kuslowinga down ng'ebintu bye asobola okubikolera ddala mu kasoobo waba walina okuba nga alina omupiira mungi nnyo kubanga waliwo akattu ak'amaanyi akava ku ba opponent abala n'okusaawa basaawa. Omusambi akuba taaki entono omupiira mungi nnyo guli mu taaki emu guba mungi nnyo kitegeeza nti receiving touch yemu ye control yemu ye releasing pass ye releasing touch. Kati omuntu bw'akozesa ebintu bisatu nga biri mu touch emu oyo aba alina omupiira mungi. Kati bw'ogeraageranya omupiira gwa Marcus Rashford ng'omuntu si mungi nnyo kutuuka eyo. Ebiseera ebisinga ayagala nnyo okwegazaanyiza mu bibangirizi mwaddukira. Ekyo tuyinza kimunenyeza Katonda kye yamuwa. Kati gwe kyokola ng'omutendesi kwe kumuwa embeera
mwalina okugirayo obusobozi bwe ku lw'obulungi bwo. Abasambi tobawa bifo kubawa challenge nti no obasoomooze obawadde puzzle, no, kubanga naawe oli ku mulimu. Kati Rashford yeegazaanya nnyo ng'asamba bbali kuba ekibangiriza ekyo nga weekiri, ne bw'aba alina ow'okulumba alumba namba 2 ng'ali bwomu. Ekyokubiri alina speed eyo eyagala eri bbali. Kakati awo omutetenkanyiriza ng'omutendesi ne weebuuza mukoze ntya. Oyinza omukolekya Thierry Henry ng'ayimirira ebbali eri mu namba 11 mwe ne mujja ne mukkakkana, kuba Man U tekkakkana na mupiira mu ngeri y'okuyiguukulula ennyimirira y'aba opponent. Bagenda speed, bintu babikola kipayopayo, kubanga bw'oba oyina Marcus Rashford ne speed ye ne fast touch ye nungi, then ayina ne short eyo egenda mu katimba, osobola okuteekawo embeera nga Arsene Wenger gyateerawo Thierry Henry nti Arsenal ejja kubeera n'omupiira egunyweza eno ba Patrick Vieira, ekigendererwa ba opponent bonna babeere attracted awali omupiira. Kaakati kitegeeza Thierry Henry gy'asigadde ebbali, omupiira tebagumuwa mu wingi, bagukuba eno makatikati. Kati yakola bukozi shortcut eyo okuva mu wingi n'adduka directly okujja ku mupiira, aba ayingidde wano mu sente ng'akuba nnyanda. Kati eyo nteekateeka ya mutendesi. Naye n'ekirala ekiraga nti omusambi omupiira bw'aba talina mungi, oyina okukozesa embeera ng'akoledde. Omusambi ng'akoledde oyo bw'atyo tomutuuza. Kati twali tumulabye ku Barnsley nga tumulabye ne ku Southampton, okolera kwa Rashford kuteeba emipiira gyombi agiteebyemu. Kati ate baaki ey'okusatu toyinza kumutuuza, kozesa omutindo ogwo gw'alaze. Tebamusoma kutandika, bagenda okumusoma okuyingiramu, ate bamuyingiza mu kifo kya Joshua Zirkzee central axis, ate nga tukimanyi nti nasinga kwegazaanyiza bbali. Kati ate Joshua Zirkzee alina ekintu kye yasambanga mu Man U kweyo match nga agezaako okuyamba okutungirira ennumba. Pass eyo gye nabagamba wolo pass nagyogerako wano, omuntu akubira pass naye ng'akutereseza buteresa, kitegeeza olina kuguzza omupiira ogwo gye guvudde. Ndowooza mu Man U Joshua Zirkzee yasinga okusamba touch ey'emu, waliwo omupiira mungi nnyo oguli mu touch emu. Actually buli striking line ya Man United ebbanga lyonna ery'okumpi wabadde wabeerawo omusambi oyo ku kyoto ng'alina amagezi ag'enjawulo. Omusambi oyo nga Dimitar Berbatov, omusambi nga Zlatan Ibrahimovic, omusambi nga Ted Sheringham, omusambi nga Dwight York. Ndowooza osobola okulaba element eyo ng'eyagala okuviirayo mu Joshua Zirkzee, kitegeeza nti asobola okusamba n'ennamba 9 omulala yenna, kubanga droppinga off n'ajja mu zone awandibadde ennamba 8 n'akolerawo ebijaawo. Kakati ate yabadde atungirira nga omupiira Man U esaze ssente eyingidde half ya opponent, ate gwe bajjeeyo, ate nga gwe baleeta si yasaanidde okujja kwegamba. Nendabanga Ten Hag awo alina okwesongamu we yakoledde ensobi. Naye omupiira ne bagwamali. Actually ndowooza oyinza n'okulaba engeri gye badiibuuddamu emikisa. Emipiira egisembyeyo 5 Man U ediibuuza emikisa 17. Kino kirimu advantage ne disadvantage. Advantage eri nti tiimu eyagala goal. Disadvantage eri nti toyinza kudiibuuda mikisa tekirabika bulungi naddala nga weetaaga goal. Ye disadvantage ekirimu. Naye ati advantage ekirimu nti nno waakiri ocreatinga chances. Kakati going forward awo oyina okutunuulira emikisa gino gy'otegeka baani abali mu zone abalina okugimaliriza. Kyetaagamuko bukakkamu mu maliriza, kyetaagamu entaputa wakati wa shooting ne finishing, kubanga enjawulo ebeerawo awo kisinziira ku neeyisa omusambi engeri gye yeeyisizaamu. Oba kibeetaagisa okumala okukakkanamu mu kifo kya pass 5 mwongeremu endala 2 ba opponent bamale okuyigukulukuka okuva we bali then mumalirize. So challenge ekyaliwo awo, naye waakiri waliwo ka improvement mu ngeri gye bateekateekamu ennumba zeeyongedde okubeera ez'omugirano ziwandiise volume of attacks. Ne kaakati obuzibu ate buli wali mu kumaliriza. Oba okudda kwa Hoyland kunaabako kye kukinogera eddagala, ffenna tugenda kulinda bulinzi okuva ne ku mupiira ogw'olunaku lwaleero ekiro nga bazanya club eya FC20 nga bazanya mu kikopo ekya Europa. Bw'owulira erinnya lyabwe liba ddene mu mpaka zino eza Europa, naddala ku ttiimu eyali emaze ebyeya n'ebisiibo ng'evuganya ku Champions League. Naye erinnya okubeera eddene liyina okulondoolwa ebikolwa.
enneeyisaayo yekwawula ku babulijjo okufuuka ow'enjawulo. Twalabyeko nga waliwo obujulizi obwa United okukendeeza ebizungirizi ebigikubwa. Ebiseera ebisinga golokipa bw'asika daiva omupiira n'agukwata endulu evuga n'okuwaanibwa n'awaanibwa ekituufu. Naye bw'ogenda mu deeper analysis of things naddala muzannyo gw'omupiira olina okwebuuza nti golokipa bw'abanga ye last line of defense, lwaki ttiimu erina abazannyi 11 erinda okuzibira kwayo kugende paka ku musajja asembayo? Eyo ttiimu efa ku ezo ziwandiise minor details, kubanga oluusi minor details zino zikola a very big difference wakati wa ttiimu eneewangula ekintu kweyetewangule. Bw'obanga oyagala kikola nga bano abaaseno benda byabanyiivu mu mbeera eyakanaggweramu eyo, kale naye omanya nti kirina we kijja okutuuka kikube koona ate kikutuge oba kikuddire. So kati ku eno minor improvement gye twalabyeko mu areas ezimu eza match nga Man U ezanya Man City, ng'ezanya Crystal Palace, kati nno oyinza n'okwesanga eri abawagizi ba Man U nga kyabakaluubiridde okulaba oba waliwo progress, kubanga abantu abasinga bo batunuulira progress kitegeeza wini bw'oba tuwangudde. Naye mu draw eno mwabaddemu ebintu ku ttiimu eyakubwa goolo nnya ku bwereere bweddayo ku kisaawe kyekimu nevayo ne 0-0 wadde nga obunene bwa ttiimu zombi bwanjawulo. Crystal Palace ttiimu ntono naye wanga yakakwata ennya tegiyita njega. Naye bino ate kati ebyokudiibuuda emikisa bye byalina ondowooza oba oli awo okunogera eddagala. Luli Crystal Palace yasabula Man U goolo nnya ku bwereere, baba kuba ebizungirizi 18 kwe kwava goolo nnya. Naye twagenze okulaba guno omulundi gwe bajjeyo 0-0 baba kubyemu ebizungirizi 9. Kitegeeza wabaddewo n'enkola eŋŋenderere ey'okulimitinga shots esigenda ku goolo eya United, wadde ng'oba okimanyi nti kipa gyali naye olina okulimitinga n'oteekawo shock absorber. Mu mipiira 5 season ewedde United yakubwamu ebizungirizi omugatte 76, naye kakati ku mipiira 5 egiguddewo season eno Man U yakakubwamu ebizungirizi 50. Awo nawo labawo improvement nno. Opponent taweebwa nnyo beetu nga luli opponent nga jabuzi wayagala abanga ayita mu bisagaza ayita mu buyisi, naye kati waliwo slight improvement nti nno opponent abeera limited mu ko, wadde nga kikyetaagisa statistics zino okwongera okuimprovinga. Lwakuba mu kaseera ke kamu akalenzi kano ka Tyler Dibling kandijja mu United, kubanga babadde bazanya ba Southampton akalenzi kano n'okuteeba kateebye. Jukira ke kayisa obidio Godalo juzi kayaniza akaketimba shot number 33 bayinza okukatwala kuba bascout baabwe babaddeyo ku match eyo mu weekend nga balabanga kasamba, olwekyo bayinza okwongerako. Tujja kulinda ebyo tubirinda anti ne January tali wala, ate bo bannaffe abo bamanyi okulengera ewala. Kakati abo bascout batandise okukalondoola, naye emirimu gye kaakola ku gundi ku ddalo ke kamujjamu ne penalty, oba mujjukira penalty eyo gundi gye yavumba no Andre Onana. Ekyo akalenzi ako nako ndowooza January kanabaako okujja, kitegeeza ono Brazil Anthony ayinza okunoonya gy'akolera emirimu gye bujjako awo, kubanga obanga olina Diallo yagobyewo Anthony. Kalenzi kano nako kalabika bulungi, lefuti waako si mubi. Kale yembeera eyo kwe tugenda okulabira emipiira gino. Sobola kugitunuulira gyonna olw'ebiseera, naye ekirungi ku social media mbaayo n'ebivumo mbiddamu kubanze engeri gye nakuzibwamu sivuma. Naye feedback yenna nsanyusa, mwebale.